Giweze emyezi 3 bukyanga abakwatibwa ku musango okgezaako okutta Jeno Katumba wamala okutta muwala we Brenda Nantongo ne deriva we Aluna Kayondo n'emirala basimbibwa mu kkooti era ne batwalibwa mu kkomera y'Ekitalya gye baggyibwa okutwalibwa ku alimanda eruzira. Entuula za kkooti ziweze nnyanga bapuliida babakwate bagezaako okusaba okweyimirira abantu baabwe kkooti naye erema nga babategeeza nga bwe bakyanoonyereza ku misango egibavunaanibwa. Entuula ezisinga bukya batwalibwa ku alimanda zibadde nga za ku mutimbagano ng'ab'eŋŋanda baweebwa obudde obugere okwogerezeganya nabo nga beemulugunya olw'ebyuma ebikozesebwa okwekwatakwata. N'olwaleero bazzeemu okulabikako mu kkooti y'e Nakawa ebadde ekubirizibwa omulamuzi Posiyano Odoli n'addamu okubasomera emisango 6 egibavunaanibwa. Abategeeza nti omuwaabi wa gavumenti akyanoonyeza ku misango gyabwe n'abalagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Kino kiviiriddeko ab'eŋŋanda okwemulugunya nga ye puliida waabwe Yamuza Ssekidde asabye kkooti ebayimbule. Musabye nti bakitunuulire ekyokubeera nti bajja ku bantu bano emisango singa bakkiriza nti tebalina bujulizi kuba ekyamazima buli mulundi gwe tuzze balaganga bwe bakyanoonyereza obujulizi obwa kamera kunoonyereza kwa ngeri ki okutwala emyezi 3 twakajja mu kkooti emirundi 4 owooza okyanoonyereza tusaba gavumenti abantu baffe ebenneekanya abantu baffe bakole ki ebate awa yonna obujulizi bujja kuvaayo. Ekirungi twasaba Mukama Katumba naawona era wali alaba. Yo kkooti y'amagye Makindye ng'ekubirizibwa ssentebe Lieutenant General Andrew Guti eyimbudde munnakibiina kya NUP kansala wa Lwaga North 3 James Mbiru yakwatibwa nga 12 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Kiddidde oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Kapitaani Ambrose Guma, Meja Jimmy Kyaruhanga ne Lieutenant Mukwana Alex olubadde lulina okuddamu ku kusaba oludda lwa Mbiru kwe lwateekamu nga basaba omuntu waabwe yeeyimirirwe okutegeeza kkooti nga bwe batalina kibagamba kusaba okwo ne balekera kkooti okusalawo. Kkooti ewummuddemu eddakiika 10 bwezzeemu omulamuzi n'akkiriza okusaba kwa Mbiru wabula n'amuwa obukwakkulizo omuli obutatambula kusukka Kampala ne Wakiso nga tafunye lukusa okweyanjulanga mu kkooti buli yeetaagiddwa okusasula ensimbi obukadde 10 n'abamuyimiridde obukadde 2 za buliwo. Applicant is bound to 10 million shillings, not cash. For each surety is bound to 20 million shillings, not cash. Oluvannyuma lwa kkooti twogereko ne bannamateeka ba Mbiru kabakulembeddwamu Anthony Wameri. Kyaddaaki oludda oluwaabi tulabye nga tulina nsonga lwaki bwakanya okusaba kwaffe era kkooti nayo nekkiriziganya naffe neyeeyimira Mubiru James kansala omulonde owa Lubaga North. Tuli basanyufu nnyo nti kansala wa Lubaga North Mubiru James ateereddwa. Ekyo kye tubadde tulwanirira tusobola kwogera bingi nnyo essaawa zino kuba omuntu waffe afunye eddembe okuva mu kkooti y'amagye. Ye Mbiru yeebazza bonna abamubeereddewo. Njagala okwebaza Katonda okuba nti annyambye finally nenva mu kkomera. Bannayuganda bonna ababadde kumbererawo ne nga nvudde mu General Court Martial mbadde mu military prison emyezi 6 ebintu ebibadde byangu. Joel Mukeera ne Semfuma Joseph Innocent bakusakidde gwe ino kwa Bukedde TV.